Mama mu butuufu tolina duplicate yenze libera otya otali nnyabo. Mama tolina sente, mama tolina zaabu, naye omukwano gwa mama tegusangika. Tomulinda kufa mama, otwale ebimuli ku ntaana, kalenguwa katono koolinawo gakyali mulamu. Kuba mama bwali kufaako oliraba obuzibu mu nsi, nga byonna bye wandimugambye mazigaguka. Kati mama mugambe, bambi mubuulire, bambi kwata essimu omukubireko, bakimanyi omwagala. Oyo nditwala bingi teyatuukaka, so mama katono k'omuwanje, mama akasiima mama wange. Mama mu butuufu tolina duplicate yenze libeera otya otali nnyabo. Mama tolina sente, mama talina zaabu, naye omukwano gwa mama tegusangika. Mu ddwaliro gye batuzaalira bingi ebibatuukako, luno olutalo lw'okuzaala bamaama balufiiriddemu, naye era mama ne bw'aba ava mu bulamu bw'ensi, olulaba ku kaana ke mama agenda asimayiringa. Ye mama obeerewo paka ku ssaawa esembayo, we bagambira ab'emikwano nti embeera etweraliikiriza. Mama yakwata akatunda n'ateekaawo eb'enyinyala, yakuba omulanga ng'alaba maze otaba. Mama wange mama mu butuufu tolina duplicate yenze libeera otya otali nnyabo ow'olugabe. Mama tolina sente, mama tolina zaabu, naye omukwano gwa mama tegusangika. Tuntulutulutu tuntulutuntu 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 mama tuntulututu tuntulutuntu. Oye mama mama atasangika. Wanditudde Maria n'okuza abaana bo, ebintu bye bakukoze bingi birumya omutima. Ddala bambi weetamiddwa, abaana obalekeddaani, tewaliyo alikulera mwana nga gwamuzaala. Ntula ofumbe mama ku lw'abaana bo, ne bamaama batuzaala balina bye basirikidde, eby'omunju tebitotolwa. Kale Maria guma, tewaliyo alikulerera mwana nga gwamuzaala. Maria ntula ofumbe Maria mukwano guma, tewali kirigumya mutonga mukwano gwa mama. Na bingi bibaawo, naye oluusi olugifuluma ennyumba abaana obaziika. Hey guys, hey my friends, hi followers, supporters, Nyondo Gleam, Nyondo Media, Nyondo Estate Experts, Nyondo Charity, Nyondo Gleam. We do love you so much because you've supported us from the beginning. We do really appreciate. Olwaleero tuzeeke wa mama era bagamba buli kintu ekirungi kisookera wani wa mama. Nga tetunatera kutuuzako omuntu waffe n'ogu waswa ogamba otya.
Nze mulongo wamu. Gwo mulongo ogamba otya? Nze. Ngabo yogera. Kintu kiramu bulungi nnyo ngabo kirambise. Jebaleko taata. Kirungi nnyo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Mwebale kuuma akatundu. Nze kankuma akatundu. Mwebale kubeerayo. Banga nze katubeerewo. Kati ngenda kunoonyaako. Nkufunire ekyokunywa. Ekyokunywa ko njaba akasoda okandekere wano nga ngenda kale kane nga nze omumanyi. Nga lwakindeka. Nzaani. Saka kwatula. Ngenda kwatula. Wasa ogenda kulimba abantu nti omumanyi nga tomanyi kati yenzaani. Niko osesa. Nyondo omumanyi. No Nyondo. Waswa. Bannange tubeerawo n'abantu ab'enjawulo awo badde. Ukitegeera. Maama tasingika. Tasingika. Wabula kitaawo yabakola ki nabanga akola ne mama tasingika. Mama yabeera akuŋŋaanya abantu. Tenkanika. Akuŋŋaanya abaana. Okitegedde Waswa? Nkitegeera. Kale munnange. Kakati ekyenkubuuza nga bw'olaba. Nze nange ndi munaku nganganga. Ndekere kyetaano awo nange. Ngenda kikulekera. Kanvi wano mu kamera nkikole ki? Kanzije. Ndi mu kamera kanve mu kamera nzije. Okiraba? Ensonga egyengamba kyengamba. Kikulu nnyo. Ensonga gyongambye enkulu nnyo. Maama omukazi yakuŋŋanya abaana namwandu. Naye nga kitaawo omwana yasigale nga simwandu asobola bakuŋŋanya atya ekabuuzo yasobola okukuŋŋanya omukadde yakuŋŋanya omukadde yasinga omukyala yasinga omukyala yasinga aba n'obuvunaanyizibwa obusinga nga nokubaletera naye wankizo kale kati kankunoonyeeko katogera kuddawa nange nebuuzo walibadde ogamba kolaba oti angenda kujja waawo nze sirimba sitera kujjamu omumanyi ngenda kujja nkujjemu ngenda kujja nkujjemu tekina buzibu kale bambi ddala mukamba asabire mwetereze bulungi kati ngenda kujja kubanga tekina buzibu male kyagamba kanzija nkusanga etaata enzegera kujja waawo oba ondaba ojja kunte kati so otegedde nzaani nze soogera amannya kyama kye kati baza kunyanjula nti nyogere goni era munnange kakati bannange abalabi baffe aba Nyondo Media ngenda kujja taata ngenda kujja kakati put me inside that song. I'm more than ready. I'm more than ready. No, we don't want noise. Nkubebuko muziki. Nchali eno Elvis, however much you do obstruct me, distract me, I'm still on my point. Mbadde mbagamba
nti tuyina abazadde bali aba, tuyina maama, tuyina taata, naye abazadde babiri bankizo. However, maama teyasukulumamuuko, ye yasukkamuko akensusu tukkirize. Kaakati nze Rozet kyenyinza okubagamba kiri ekintu kimu, sirina kintu kyonna kyentuukako mu bunene bwakyo oba mu buhono bwakyo nesobola kukyangunjula waani wa maama. nzijukira olunaku olwasooka abantu mwatubanjanga nnyo ne mugamba Rozet tufunyeeko entambula, ffe abamu tetulina kusobola kubanga nga tukola ki, nga tusobola ku ssomero. Tulina ebyokukola, twagala nga tujje nga ku ssomero nga tukola ki, nga tuddayo. Abamu nga bagamba okeera, I went on my knees. abamu bagamba nga batya jjaamu, mbusoma babeera wala, bala nga bagamba enkuba weetonnya tebalina ngeri gye bagenda kutuuka. Abalala nga bagamba tetusobola kusula ku ssomero ensonga nti tulina obuvunaanyizibwa buki bw'amaanyi. I went on my knees and then prayed to the Lord nga Mukama provide for us entambula. We came out with this. Eno kakati wetwafuna entambula netugamba alhamdulillahi rabbil alamin. Netulowooza nti tukoze eki tugonzezza kuki ku mbeera netuluuza nti kikola ki kiwedde. Tuba tuli awo baana ba maama olw'ensonga nti munnange tulina sister companies. Twali Nyondo Media, Nyondo Estate Experts, Nyondo Gleam, Nyondo Skilling School, Nyondo Charity. Kati ngene entambula nga bw'ogiraba nga etuyambako bano abagamba nti Rozet nze ndi mukyala mufumbo naye muno ne gyembeera mu nkomyewo ngenda kujja nga nsome ne mukole ki. Tugenda ku supplyinga products zaffe masaaluuni, mahotels, maduuka wawa. Kati nga abantu banene ab'amataka Nyondo Estate Experts nga banyiiga olw'ensonga nti emotoka yaffe neya Nyondo Skilling School ebadde nga busy nga yekola gyonna ng'erina multiple tasks. Ne munnange go somewhere else. Okay, go. Hello, Auntie Rozet. Thanks for the go and bring this one. Kakati, Baana ba mama, let me tell you something. You bring that. Let me have a look at it. Sagala onsabuwaze nnyo. Kubanga sometimes. Okay. Lugu, come and take him, please. Take him by force. Kakati omwami kazi yani yeluga ani yagamba nti ebintu biki bizibu yani. Kakati when we went on our knees and asked God Asani Nduga nti we need a vehicle for Nyondo Skilling School, Nyondo Gleam. He provided, as if it wasn't enough. Aba Nyondo Estate Experts ne bandiko complaininga. Kino nkiddamu siebira mukyala yamalamu maanyi nga mbatuzza ku boda tugenda kuki ku poloti. Kubanga eno yali busy ng'eriwo bwere ekola ki eiriba. Omukyala ebigambo byayogera nawuli ankola ki I thought she's someone serious. Enfufu etukubye bla bla oba tukumena wano bla bla. Ate obudde batandika ogukusalira. Muganda wange. Nebule kama ngakoze eki ganzugweddemu. Then I went back on my knees. Nengamba. Subhanallah wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu kabira. Allahu ahad. Allahu akbar.
Nengamba, Ya Allah, provide with us another vehicle. Nyondo estate experts clients are complaining. And God put a stamp there. What came out of that? Just for the song, we are celebrating. Then, give us a kasongo. Kona mbukoni. Oyaba content. Wengwa. We went on our knees and prayed for this. Our God, Katonda waffe, is not a mulyazaamanya. si mulyazaamanya. When we went on our knees, Wetwakka ku mavivi gaffe, we prayed for a vehicle twasaba entambula. for our clients, for Nyondo estate experts. Ba customer baffe aba Nyondo estate experts. God allowed our prayer Katonda nakkiriza essaala yaffe mutima mulungi. and he gave us this one. N'atuwa eno. Therefore, N'olwekyo we are here to appreciate. tuli wano okumwebaza. We are here to say thank you, Lord. Tuli wano okwebaza Mukama Katonda weebale nnyo weebalire ddala okukiriza essaala Because you've yaffe. never disappointed us. Kubanga totulyanga bakiraba Totulyazaamanyangako. totulyazanga manyangako totulyanga mulukwe byonna. Yes. So, our Lord, N'olwekyo Mukama Katonda waffe we are here tuli wano to say okugamba we really appreciate you, Father. tusiima nnyo tukwebaza nnyo Mukama Katonda waffe. You are the greatest. Gwe ow'amaanyi. You are omnipotent. You are omnipresent. You are omniscient. Mukama Katonda waffe tukwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala entambula y'omutima mulungi Katonda azituwadde. And therefore, N'olwekyo we say, tugamba as we believe, nga tukkiriza that if you pray nti w'osaba and believe n'okkiriza that whatever nti buli ky'osaba buli kimu you've prayed for, buli kimu ky'oba osabye in the name of the Lord, mu linnya lya Mukama Katonda and you don't doubt, nga tobuusabusizza but you believe naye ng'okkiriza that the Lord nti Katonda will provide it nti Katonda ajja kikuwa to you. nti Katonda ajja kikuwa nange ajja kimpa naawe ajja kikuwa ekirala. Yes. So you will have it. ojja kifuna. Let us remind you something. Katubajjukizeyo kimu. It is written in the Bible. Kyawandiikibwa mu Bible. As you pray to the living God, nti bw'osaba Katonda ono omulamu. please Bannange bambi don't forget teweerabira this, kino because kubanga it is very important. kya mugaso nnyo. The Lord Katonda wants to listen ayagala kuwulira to the prayer essaala of a cleaning person, ey'omutima most omulongo especially
okusingira ddala. That one Oyo who forgives others. asonyiwa abalala. And he said, Era n'agamba if you forgive bw'osonyiwa whoever oyo wrongs you, akusobezza. even your Father in heaven, Sokodemu. even your Father in heaven Ne Katonda wali mu ggulu will forgive you. ajja kusonyiwa. But if Naye you don't forgive that person, bw'otasonyiwa muntu oyo never shall you forgiven. tajja kusonyiwa. Tali kusonyiwa. Kimansulo ku mumwa. Leero kakkanya omutima. Iwo kimansulo ku mimwa. Oyina ekimansulo ku mimwa. Nezimuleeta. We don't like you here. Nehama. Hey, omanyi mu bulamu bw'ensi eno, turn to English. Omanyi mu bulamu bw'ensi eno, Omanyi bulamu bw'ensi eno? turn to English. Omanyi mu bulamu bw'ensi eno, Omanyi in this bulamu world, Omanyi bulamu bw'ensi eno? in this world, In this world, we put God first we put God first in everything we do. in everything we Turn do. to Luganda. Eh. In this world, we put God first in each and everything that Omanyi we mu nsi do. eno tukulembeza Katonda mu kimu kye tukola. He said Yagamba in a certain scripture mu kyawandiikibwa that nti you are my child, oli mwana wange. and you have to say, Era oyina I can do all things through Christ who strengthens me. Nsobola okukola ebintu byonna nsobola okukola ebintu mu byonna. Katonda oyo yennyini Yesu. Katonda oyo yennyini Ampa Yesu. amaanyi. Ampa amaanyi. I can do all things through Christ who strengthens me. Nina okukola ebintu byonna mu Therefore, amaanyi. N'olwekyo as a believer, ng'omukkiriza I believe nzikiriza and I know era that I shall never fail nti sisobola kulemererwa in this world. mu nsi eno. My knees Ku mavivi gange are my strength. n'amaanyi gange. Whenever I am weakened, Wonna wonna we nnafuye I go back to my knees nzirayo ku mavivi and gange. call upon my Lord, Ne mpita Mukama because I Katonda believe kubanga nzikiriza He created me, yantonda but with a reason. n'ensonga. I am still alive Ndikyali mulamu because there is something kubanga waliyo that I have to accomplish. kye nnina okuggusa. If it wasn't there, Singa teyaliyo maybe I osanga would be dead by now. nandibadde mufuna But I'm kati. still alive Naye because nkyali mulamu kubanga God still loves me Katonda and He akyajagala wants me era to accomplish mbeko something. ekintu kyenzigusa. Therefore, N'olwekyo I said to you, my brothers and sisters, ngamba when you baganda bange pray, believe that whatever you pray for, kkiriza nti you shall bikyosaba receive ojja in kifuna. the name of our Lord Jesus Christ. Mu linnya lya Allah Yes, n'erya Yesu Kristo Mukama waffe yes, you shall receive. ojja kifuna. Mukama muganda atubunduguleko emikisa gyera naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Twayimba. Tewayimba? Wayimbako? Nze nayimbako. Nali mu kwaya Nange. ate nga nali wa bulabe nnyo. Nze newemba siri mu kwaya nnyimba. Ekijja kijja afa yafa. Afa ki? Afa yafa. Kati baana ba maama nga bwe mbagambye nti
atera natawa koza nnyo simanyi kwe kiva nakudalira Samu wange mama kimuli kyange akasana kaberebere ngujali bambi bagala nnyo okweraliikirira bambi bagenzi zinyenge asabe Katonda ape abeeraliikirira kutunsegwa bukeza Hagameta ekiraba Hello. Edda. Agamba. Yoli. Woli. Woli tata mute. My money. Anawe. Mwala. Uyomaze musawa mikulu. Zili saa 10 ngina kujja nkulabe mutaata kamalirizo. Kasa woli wano siwo kiri? Ngenda kulaba kamalirizo waneno. Kakati Ogakundabira wali. Ngenda kujja nkulabe. Ni mukira wa kigambo kyange. Kakati ekintu Fatness. Zego gamba. Dala. Leta. Elvis. Hello. Kawe deda. Yachiriwo. Wait. So mbadde kyabagamba omanyi tuna wano omwana ow'obulenzi bamuyita Elvis. Kyatukola. Akyasiza okubeera ku mikutu ogya Nyondo Media wali eri ng'asomesa ebintu bya kojja atera okuba nga atu obstructinga mu interview yaffe eno. Naye nga sekisinza obuteerabira kiri ekintu kimu nibadde mbagamba mu bulamu bw'ensi eno mother is first in everything, father is second, and then other people do follow. Without a mother, Watali mama. I would have not been here. Sandi baddewo. Without a father, I would not be born. The reasons why I'm still living. The reason that's why I was born and I'm living. Now, tumalegabira sometimes wadde bitusiyangu mwana we tulina okubeera nga tuli bakalaba ng'obwana bw'emisota. Tulina okumalako ensi just y'amaanyi bagamba. Kyakufumbire yaki? Mutwe. Omufumbire yaki? Tulina okuba bakalaba nga baki? Obwana bw'emisota. Kaakati mbadde kyabagamba ekintu kimu nti buli w'otuuka wabuli ky'ofuna, no matter how small it is, how big it is, introduce it to your mother, to your parents. Olwaleero nga sinaba kuteekateekera nti n'omu eno entambula yaffe ngambiye kansooka nzijinjira opewa maama atwongere ku mukisa. I remember last time when we came here, twajja neno tumugamba maama eno yetabula ekikoze eki yetufunye ebera okutembako ku mirimu. Mama n'agamba mwana wange baana bange mubeere blessed, mugende mukole ki? Mukole ssente. Kole ssente n'obwana bwazo. Maama tegigwayo tegiri disappointing. We came up neno with this one. Mafuba. Nayo tugikomezaawo.
Mujja kuba mulyawo in a short period of time nga tubaletedde Nyondo Charity. Nyondo Charity. Vehicle. Specifically nga yajaki. Nyondo Charity. Ngenda kuzunga ng'eyambako abantu bano ababundabunda batwali mubeeta kola ki kyoteredde. So n'olw'ensonga eyo olwaleero njagala ntwale ebintu bye tuleese bino eno eri maama waffe kubanga bukyanga twali tutandise okuproducinga ebintu bino wammanga. Liquid soap, shampoo, shower gel, jik, bar soap, petroleum jelly, dishwasher, hair conditioner, and Mulatto soap. N'ebirala nga skin products ez'abaami abakyala n'abaana. Mbadde sifunangako kadde oba sigezanga kuwadokera ku makyo gamba nti mukadde maama ebintu tuga tubiproducinga katumuweetere ku products akole ki akozeseeko naye. So baana ba maama ne tuvaayo ne tugamba nedda maama abanengoye enjeru katumuweetereyo kaki kajiiki. Ne tugamba nedda maama ono katumuweetereyo kaki ka liquid soap. Kubanga asiimula ennyumba y'efulo n'ebeera ng'ekola ki ng'etimagana. Tugamba maama ono katundeyo ka shower gel maama wafaana aba munnange. Ne tugamba katundeyo ka hand washer. Kano ka hand washer mukalaba kalimu ekirungo ekyo kalimu ekirungo ekyo ekita germs nti onaaba bw'oti ne kakola ki ne kajja mu germs zonna zikola ki kugamba kalimu sanitizer kyenyiza okukola ki okugamba obucafu kyako bumungalo. Exactly. Ono eshawa jelo waffe omubiri nobeera ng'okola ki otukola bulungi nnyo. Kati ono shampoo wanviiri okitegeera. Kaakati bukyanga eno dishwasher wangi taata kale ngenda kunoonyaako ku bintu ebimu bye tukola eno ki hand washer. Mu butuufu saagala mbalimbe bukyanga twatandise okuproducinga products zino eno mbadde sireetangako maama waffe omulungi products zino eno ne twewaayo ne sobola tukola ki ono jiiki bannange ekitu ne kiba nga kyayeruka kityanga ennyanja kyenyiza okugamba newekiba nga ekintu kyayeruka kityanga ennyanja ne kiddugala kasita okozesa jiiki ono. Mama tumwehedde mu size ez'enjawulo. Tumwehedde the big one ne tumwetera medium ono ne tumwetera ne small size ono. So maama tagenda kwekwasa munnange era mama wange lumu namugamba ne mugamba maama singa nina kintu kye nakolya mmange na surprisingako mama wange n'akamotoka one day ne mugamba maama namugamba omwe maama singa wanzigyamu kana akamotoka waali kafunye. Mama oli musanyufu luwenzije wakaawo kubanga sijjanga lonsa. Nesinga wazijjamu mama bino wali bifunye. Mama mu butuufu tolina duplicate yenze naliwele otya otali nnyabo. Mama tolina sente mama tolina zaabu naye omukwano gwa mama tegusangika. I want to be singing this song as you're putting it in English. Let us start. Mama. Mother. Mubutufu tolina duplicate. Mubutufu you don't have duplicate. Yenze ndibeera wontya. Where I have been. Wotali nnyabo. When you are not around. Mama tolina sente. Mama you don't have money. Mama tolina zaabu. Mother you don't have gold. Naye omukwano gwa mama. But mother's love tegusangika. Is not sit here. Mudwaliro gye batuzaalira. The hospital they born us. Bingi ebibatuukako. Many things happening. Wali kacha kagenze maso. Bingi ebibatuukako. Many things happening. Mudwaliro gye batuzaalira. Bingi ebibatuukako. Luno lutalo lw'okuzaala. Okay. Luno lutalo lw'okuzaala. The struggle of born.
Binye bibatukako. Many things happen to them. Mwana wange. Asibunudde. Mwana wange. Ekimushiri nti. Ndabika. Sijja kusobola. Ojja kunsobola. Ojja kunsobola. Naye maama lwali kuvaamu. But when mother will leave you, oliraba ebizibu by'ensi. You will find many problems on us. Oye maama. That is Maama. Mother. Atasangika. Which is not founding. Kakati. We come here also. Can someone open for me, please? Open the struggle. It's power. With the power, eh? And someone is saying you have to open with the struggle. With the like power. Seriously. Kakati tukomye kubiri eri. Mama tumwetera hair conditioner. Mama afaine enviri akuze enviri. Mama yana abazukulu. Abaine enviri. Mama anabachi engalo. No hair conditioner. Okay, be translating to English. Mama. Maza. Akozesa shampoo. Okunaba enviri ze. Uses shampoo to wash her hair. Mama. Maza. Akozesa shampoo. Uses shampoo okubanga alongosa enviri ze. To clean her hair. Maza. Akozesa hair conditioner. Uses hair conditioner. Okugumya enviri ze. To strengthen her hair. Okubeera nga ziri soft. Okulaba nga it is soft. Sarah, did you go to school? Yes, I went to school. And he gave you school fees? Yes, you gave me school fees. Who? You. Me. Since when I give you school fees? Since yesterday. Because the other time I went to school. I give you school fees, you go? I went to school. Okay, no problem. I went to school, go study. Mama! Maza! Akosa liquid soap. Uses liquid soap. Oh, liquid soap. This is liquid soap. I'm mopping the floor. To mop to wash the clothes. Mama! Maza. Asanidde. Is sunning. Buli kintu. Everything. Ekyomuwendo. Everything that is good on this earth. Oba ekirungi. That is good. Kakati bana ba mama. Kakati kirungi okuweerera omwana. It is good to go to the nenyumiriza mu ssaala. Because onanyumirizamu. Because you enyumirizing me. Kubanga nze gyafuniramu ebintu bino nze sigirabangako. Because the way is vulnering these things. She's never seen. Sisa kuswaza. As we are concluding, nga tumaliriza. I want to see ourselves carrying these products. Twagaza okwesanga nga tukutte ebintu bino nga tubireese wano. Inside in the room seated. Nze zivunula oluzungu, remember ojjukidde bubi. Ojjukidde bubi. Kakati wano twogerera tukwata products zineeno tuzinza mu nyumba ya mama. We want to touch these products, we put them inside the mother's house. Mama wabanga azisiimye, if mother accept the things here, tujja gamba alhamdulillah. We say alhamdulillah. Nemba tasobola ziganeera. Atasobola. She can't put that one in English. Nera mama tasobola kuziganeera. But mother cannot refuse them. She can accept them. Mutima mulungi. Kumulembe guli.
Waliwo. I am going to sing a song as we concluding. Ngenda kuyimba oluyimba nga tumaliriza. And she's going to be translating. No. I repeat. Chiddamu. As we concluding, Nga tumaliriza. I'm going to sing a song Ngenda kuyimba oluyimba. in English. Mu Luzungu. And she's going to translate the song Agenda to our local tuluyimbe mu lulimi lwaffe. Uganda. Ekituufu kiri nti I'm not going to translate. Tugenda kuyimba. I love you mama olingo mwezi. Sala. Wasomako. Wasomako. I studied. You study. I studied. To which class? Big class, middle class, P2. P1, P2, But P3, do you have P4. common sense? No. Yes. Huh? Do you have common sense? Yes, I have. I don't know. I have. But you're not sure whether you have or you don't. I have. Ne mami kati tuyimbe. Mutima mulungi. Are you ready to translate? Okay. Let me sing in Luganda. And you want to be translating this song to English. Okay. Yes. Ojja kubugagga bw'Omukama wange gwe. Nongaggawaza. You get it from your rich and you make me rich. Ebyo by'oyita ebyange byonna bibyo. The way you say you were yours. Ebyo byempita ebyange byonna bibyo. The one I say it is mine, it is yours. Zikiriza nange okutola kw'ebyo by'ompadde. Allow me to get it from mine to you. Mbikuddizenga. And I give it to you. Zikiriza nange okutola kw'ebyo by'ompadde. Allow me to get it from what you gave me. And I give the other people rich. Mwana wange. Tukwate ebintu bya mama. Nekyendabye. Wasoma. Nasoma. Ng'omugagga gy'olya. Afa yafa. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. You will see. Nze nja kuvunulanga. Kaweddeyo. Kakoze. Okay. Katwala ebintu bya jjajja. Bulungi nnyo. Ojja kubugagga bw'Omukama wange gwe nongaggawaza. Ebyo byempita ebyange byonna bibyo. Zikiriza nange okutola kw'ebyo by'ompadde mbikuddizenga. Zikiriza nange okutola kw'ebyo by'ompadde ngaggawaza mama wange. Afa yafa. Afa yakola ki? Tujja put here. You put everything for mama here.
Sorry. The truth is, I'm sorry. 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 Go, Dada. Bw'obanga osaba Katonda ne maama omusabiranga yakuwa ebbeere n'oliyonka okutuuka lw'okuzeekuzeemu. tutudde Tuli mu kakiiko twebuuza banaatuwaki abazadde abaatukoledde ebirungi omatoobuta. bw'obanga osaba Katonda ne maama omusabiranga yampa ebbeere n'oliyonka okutuuka lw'okuzeekuzeemu. tutudde twebuuza tunaabawaki abazadde abaatukoledde abulungi biyitiridde. Maama mu butuufu tolina duplicate yenze ndibeerawo ntya otali nnyabo. Maama tolina ssente, maama tolina zaabu. Kati biweddemu ndowooza si bwe kiri? Ebiweddemu Lwakisigalidde kyonna bannange tuli bakodo. tetuli bakodo. Kati ne mama tuwera kumugamba ne banneiba Abaweeko. ki Abagabireko. abaweeko warra utahurra Naawura. tomulinda kufa maama otwale ebimuli ku ntaana kalemuwa katono golinawo ng'akyali mulamu kuba maama bw'ali kufaako oliraba obuzibu mu nsi nga byonna bye wandi mugambye maziga gokka. Kati maama mugambe era muwulire mambikwata essimu omukubireko Bakimanyi omwagala. ngenda kujja nditwala bingi teyatuuka waka. So maama katono komuwaye mama kasina Is it not found? Tomulinda kufa mama utwale muli kutana ulimungu me dey come you dey go. She's come. Liquid soap, shampoo, shower gel, jik, bar soap, petroleum jelly dishwasher, hair conditioner, and soap. And we do skin products. Munage, etasime okola ki? Ebulagiwa. Maama jali omunda omuddemuuko naye message eri maama. Buli maama walibeeranga mulamu ng'olina maama. Astaghfirillahi rabbil azim. As of now sinani tata mama yaliwo saa zino gwe tukola ki gwe tubaliwinga. Njagala babuulira amazima amatuufu nti bino ebintu bino nga mubiraba. Liquid soap, shower gel, jik, dishwasher, hand washer, hair conditioner, petroleum jelly, shampoo, Mulowooza soap, byonna tubikola ki? Byonna tubyeproducingira.
era twakedde ntugamba nti ojja ku bugagga bwa mukama wange gwe nongaggawaza ebyo byempita ebyange byonna bibyo zikiriza nange okutola kw'ebyo byompadde bikuddizenga zikiriza nange okutola kw'ebyo byompadde ngaggawaza aloweza okulowooza butwehere maama yeyekka ebintu bino naye maama ngenda kumugamba shawajeyo libadde simugere neffe tumukola ki shawajeyo n'omulaba ono baana ba maama banenga okanabisiza kalina akawoowo muganda wange kalina olususu nawe mugamba subhanallah wa ta'ala la ilaha illa llahi alhamdulillah ate nabo basobola akbar Allahu akbar maama ebintu bino nga bwetegera bikosa yekka era agenda kukwata ebintu bino aweko baani baneyiba maama ze yanjigiriza okukola ki okugaba oba yatugiriza okukola ki okugaba twagala tutwala ebintu bino mu nnyumba yamama munda lwakwambu nalinamu abagenyi ate kati baliyo tebayitaze kamera ate nga gwojagala kale tubitule wakiri ku kikudayiningi tubituuzeko twakaze munuma tubimuwadde mulimu abantu obagaa tubimuwadde byaddala yes people put things in the camera and after they take things back. Translate that in Uganda. People bring things and after they take it back. After putting in the camera. After okugaba nga ogabulula, put that one in English. Giving and taking it back. Okugaba nga bwokola ki nabogabulula naye tewansala saakusala amagenda n'amadda sente zange zinatoka mu school fees tezansala if you can speak kubanga singa zaakusala sandiyogedde wadde neki obwedda byonna mbyogedde we put inside ddala afa yakola ki yafa so load only this side, okay? Only this what? As we bring for mama. As we bring for mama. We put where? Okay, we are putting here on the what? On the dining for mama, for you. It's better to close mama this one. And to close this one. Mama, this one. Close. This is my mama. Your mother. Our mama. And we love our mama. Our mama. Olunaku luli nabagamba nti ffe tuli bakatuliki. Ono mama Maria. Onani? Ono mama ani? Maria. Maria. Mary loving mother, 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 oh Mary love, Mary love, Mary loving mother. We go. We bring another one. We bring another what? Kyona nkola. Baana ngo omusajja yanfudde muwala we. Omusajja yanfudde muwala we. Nja kikola ki? I will feed it, eh? I will do what? Ojja kuba bulungi.
Kakati njagala mbabuulire empunda. Elvis alinkahi? Elvis alinkahi? Ali awo wabweru. Elvis, we want a video inside here. Mwala is becoming mwala. Is becoming mushi. Baana, thank you, baby. We validate the lamina. Hey. Cheers. Okay, thank you, baby. Okay, thank you, my baby. Okay, bring everything. Bring. Okay, Sala, I would like you to translate something for me. As we speak, we inside. Tuli munda our mother's build. mu kizimbe kya maama. This is her dining. Eno ye dining This ye is where waalira. she sits. Wano waatuula. Nitamba, nitamba, yolele nitamba, na 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 nile. Hey, hey, nitamba ni, hey, yolele ni, hey. Ewali omukka tewabula muki tewabula murro kakati njagala ababuli ngenda kujihata ngenda kuwa nze sirimba kanzije kama ngenda kujja mama tumuletedde jik netumuletera Shower gel. netumuletera liquid soap, netumuletera Hand wash, netumuletera hair conditioner, netumuletera shampoo, netumuletera waliwo hand wash alinkahi. Show me. Netumuletera hand wash, ne dishwash wuno. muletera dish wash, n'ebikola ki n'ebisigadde. Naye nga njagala mbabulire nti ebintu bino eno ffe ababikola nga aba Nyondo Glim Products oba nga ffe aba Nyondo Products. Mu Nyondo Products tuvaayo n'essomero tugamba we are Nyondo Skilling School. Under Nyondo Skilling School we train people Tuyigiriza abantu these skills. bino. We train them how to make liquid soap, Tubayigiriza okola liquid soap. how to produce Tubayigiriza shampoo, okola shampoo. shower gel, dishwash, Dishwash ayoza ebintu. hand wash, Sabuni anaaba engalo. petroleum jelly, Ebizigo. skin products, N'ebizigo by'ensusu. jik, hair conditioner, Air conditioner. bath soap, Sabuni and w'ekitole. so many of Ebirala those. bingi. Era tusaba Era tusaba. tubasuubule nga tugamba nsiibula saagala na kusiibula muganda wange. Put that in English. I say goodbye when I don't want my sister, Repeat my one more brother. time. Nsiibula saagala na kusiibula baganda I say bange. goodbye, but I don't want my people.
Vira mu kamera. Katulaba katono. We emenye munyako muogo. Ato wali zanfanyo. Abenza kumulira ko busungu bwenina. Kumanyangaze navako. Manyolima. Tunonyi wagundi akalala. Kalungi kawedde. Mamero gozeno kandi jya kuzandike buto. Tunonyi za kagundi akalala. Mamero. Gweja sibeerayo loodi. Wedde. Waswa iteno boti eno. Tuli mu kamera taata. Eno boti eno. Eno boti eno. Ya, ngwita wano. Gende. Kayimba ki? Jaji. Nateka ya. Ngombe kagundi. Kagundi kajana. Kapeti. Kana ndi basi. Ndira. Tiko la mapamba au toko zemo. Bebis. Kana kanuni. Ngina baba mana bana kumbe ngina mungu mungana kujiri. Nzengo nyote. Baba kuongea. Inakuwa vimeziwala vinjadali. Bana. Bibize. Ani? Ndio sana soda. Sina soda. Sasa jambo digamba budde. Sirina. Katabeko? Sala muyaye. Sala yasi muyaye. Biriri kisabimanyi byonna. Sala maferebo. Muyaye. Sala muyaye nawe sikira. Muyaye. Muyaye mnafusi. Sala just muyaye mugamwa. Kale kora anything. Kale tebuli bugundi. Odi tugende. Tandika nange. Tugende. Kasoka nywemu. Kanzije. Adi terako ko musawo. Ntido giteeka mu moto kayinza okuba ng'eyiyo. So tika yako. Kansala njalo jenga bozero bwezino wetu exchange nga just. Nze nkuba luta. Nze nkuba luta lumu. Bado ni vibe kale. Ino si sente bannange.
Zaalo dini ezo kati. Kasa magamwambua. Amaderi. Banangani ali mochira, ni ali gongo. Banangani ali gongo. Choka bamuwese. Kabada munaye kutakula mwana wange wa bulenzi. I don't know. I don't want this one. Tell me, okay. Tell me. And where is my baby also? Shiam. This one, Shiam. I want to do close. Banti bagambe. Kale. Teekayo. Kale sewo. Ladi tugende. Teka kanu kakali kapya afresh. Toyina budde.